nga tugamba wabaaki kati wadde okola ki mu kinaabiro bananga abakazi munaaba weyuziza nenga mukazi akuuta biki ebitaggwa ngenda ate abamu no balowooza munaawakali abeewamu tawulo yonna agikutteko eyiga si ya bbulu yange si ya yero ate ogenda nobeera mu kinaabiro ne balowooza onaaba nnyo kumba abantu abamu mulina obukolyo bw'osena bwewekola bwoti bw'osena nolowooza bannange muyiga okunaaba abakazi temukyagalako okunaaba namwe mwayiga obukodyo amazzi mweyisaako bweyise gabanyonyogero looza mulinganga kintu ku nsi kyewala kunaabanga basajja bana basajja muti okunaaba gendera kuli bwe sirimba muzaako mwana bali mu bitundu ebinjalo how are you guys at 6 p.m. tubeera ku screen yobagisa evening zone natera kuleetako akamwenyumwenyu ku matama nooza bali ku star times akamwenyumwenyu mwenyi n'akayitirivu nyakalulu mugakuba empulire baakubye enduulu bagambye ekomyewo ABS mu nju yange bana ABS abantu bagala ABS eno TV y'abantu nze naaludde okulaba TV nga TV si yaffe wabula y'abantu bakubira ne bagamba bannanga avoni TV yaffe lwaki tebaddeko kino waliwo yaweereza egundi audio n'agamba bannange pasita iganazaako TV yaffe yiye tebekyalinayo pasita iga wabula bambi mukola kyamaanyi nnyo mu TV za Uganda tetulinamu TV nga y'abantu okujjako ka ABS kaabwe ko k'abantu omusajja yigaliyanga yatera bagenda oba omusajja yiga yatuteera mayembe mu TV munewo batayagala giraba yatuteramu kabba mutima tina gwa ABS go katuba muzaako mwonna abatumenga live Facebook page kogasa YouTube channel yaffe eri ABS TV Uganda official YouTube channel yaffe ojja kuba munange omanya erisinga olugambo olusinga olufikawo gye tulusuula naye nga tatukubiriza we recording ka video okasindika kwe namba yesimu eri ku screen ya 785 eri copy statu waggulu tujja kuba munange tusabula usabuzi ki imbaga abajjal balaka bateeka mu ensimbi ku evening zone bayina eddagala lya habo erijanjaba obulamu bwo bwonna tujjanjaba ulcers erigalanga abakyala baddingana mukulu ino rasandeka atwagazaaki wamagena maaso sabula embaga bajjanjaba ulcers erigalanga abakyala baddingana mu nsonga wetaaga kwozaako mu nseke oba oliawo bajjanjaba gwe ayina ebizibu munda oyagala kyusaamuko mu luzaalo ogasa bayina kandida abasiyibwa wansi abakyala mu bitundu ebimu bitegeera okutugatta abasajja baalukunta simanya bikola bitya dakiika bbiri olukola bwoti weveera baba batono tebawera olutambulako mayiro 5 nga bakogga mugende wajja Lubalaka kati obuzina obakubya hit batuweeyeko sampo kati ne buzina obuliwa bwonna bwogamba obubwo buzina ki obuzina buno obuzina bw'abakyala bano kona sakobeya kayiba omukazi yakayimba omwana balufotose koza erinyalo gwani wakali abeewa mwani ebyo biviri bye banaabasika ku mutwe ebyo madubuko kakati madubuko olaba piisi oyagala okukola ku TV ya muno tokyayagala kukola kuba omuntu gw'amanyiira you nigga this is my time it's your time yes but you have to respect me banange sabula irini tulabemu obuzina bw'abagira obunabazza abakazi abafumbo azinemutirayiri kono bubeera buli bwabuzina nga mpulira kambu bazinira oba muyitambwe genera ng'onobweranomiza ddi biki byonnumyako nkole ki would you come and dance with me wakali abeewammwe tolina byokankanya pisi kankubuulire naye nange ngenda nembeera nenaba nga nkusaaliza neŋŋamba olaba bali basindika message ne bagamba bannanga obuzina bututujjira ku mutima nange ngenda olaba ng'okubayo akaaso naye neŋŋamba sijja kunyegambwamusaaliza kagende n'obwa Shafika ali mu control room anaabuzinira bunaakutonyera obuzzo n'obuwulira obuliwa bunyogoga
Abatudde wale kupisa Thank you so much guys for watching. Mundabire bonna bakasoma abatudde abo ntimbagala ku mutima osobola ogenda ku social media n'olumbe kitimba kyaffe Aspis Tattoo osobola kumfollowinga in capital letters. My Facebook page official eri capital letters esigadde nice zange okujjako bachali bange badai hard bamusayi gwange bakibumba kyange manyi kati twabudde mu kiyongobero ekyo tuseka mocha nzalira kiyongobero ku mutima kale byo byonna bya pista twobitugambye ne ekiyongobero kirusekwena mu balo banupu wowe yaye bafukudde bali ne pale ne bazibikula babadde banoonya biki babadde banoonyayo biki balabe bye musibirayo batankudde abantu mpaka mu mbugo bazikutteko zonna bagamba tebagikwatako naye abasajja batozeeri batoga bagekuta ku bere naye naawe olitega nnyo oba butya ennaku zino okozesa butya omuntu ogenda okulanga takuwona olina engeri gy'olisiba mungwana mu kalantiini lityangalanya abali mu kalantiini abeetulire n'emisambu egitayimuka nakyama nawe weeyisa mwezi ogwokuna Ferugana tegeka ekibaala oba batuto batutadde ogambye otya mwezi ogwokuna mugenda kola ki kutegeka baala bolaba bakwatako nkwate abasajja bakutte kweri nze mundekete munjogeza binanonya temumanyira bakutte kweri nedaba abeeyita abakabi bwe bafubutuka abaganda baffe gana amagye gye twalaba n'ebimyufu gabadde gakola ki bannange embwa zijubisa wolibwa wendigwa mwammwe tubalabe mufubutuka ab'ebimyufu mubaddewa mazima ne balyoka bakwatako n'omwegezi simanya sibiakubuzemu ekibuuzo bw'obeera kibumba kyange ng'oli musayi gwange ne baleeta olukato bakufumitemu nga lwokya osigala ng'okyali kati mbwembwe mu busirusiru nga bwondaba n'obusiru bwange baleeta olukato okulumpisaamu nasigala nga kiyita ekibumba kyo kati kyotegeeza entalo bwe zitabusa bannupu otolabiraawo kofiira nagana amagye agalina ebimyufu gye gayise teri ategedde buli omu agabe kiki ekiguddeyo nti abogezi nkulabidde bano abaali bagamba woolibwa bwendigwa nembabuuza daihadi kyeki era yaani mbadde mmanyi nti kitegeeza woolibwa bwendigwa ondi daihadi kisinziira kiringa mukazi nze kankubira otalo ne bwe lujja kati essaawa zino tuwagala olukato lwokye nga lwokya fulufiga tulabe gyasigala piisi 3 kati buno obufumbo bwa nnuku olwaleero bubadde nga mukazi mmaka asobola okugamba bebi wootalya sirya kumbe kiri mmanju kyakalya emimonde nga mukaaga bebi gwolaba nze buli bwenkulaba ng'omutima gunzimukakana ontambuza ku mutima nga mayembe naye bakigambe nti bawo ali bwati ne bwati emisinde gye kisooka okutwala so munnange kigeekabota tukikomyawo anyway ebyobufuzi bayira wenzawo wenyini nyongerezaako ku baganda baffe kihapeninzewo olunaku olwaleero nkyongerezaako ekigambo kino abagamba last time bannange essaawa gye tulimu yakaweefube oba oliawo akamyufu kagomu kamyufu akayero bakulekayo banyonyola bulungi nnyo kubanga ekigambo kimu kyengezaako okubanyonyola obululu tebutwawula bagundi oba kulonda mulonda naye obululu kitegeeza kino wammanga tebutwawula nendobwere enkola yaffe nga eyabulijja bajabaka bateka ensimigura evening zone tukujjukiza gwe omulungi ennaku z'omwezi nga 15 taata n'omwana ku kituuti kimu tegeeza Andrew Jengo abizzayo kugase Augustine nga abizzayo bayimiridde ku kituuti kimu okutugabira peni ey'omukisa mujje bandi tubakowodde abalirira Kongo gulu mujje ekawala gye mbamugwera ng'ennaku z'omwezi 15 abato omwana bwetyo bwe tukikola tusekula endongo abagiriko mwe na Facebook live mbamuzizzaako nnyonyi ddala mwebale kubeerako oyo nno tetuganye mu by'okuyimba yoyo naye abeera maama yo weri tukutumiddeko nnyo aliwa oyo alina ebitiibwa bye abaddeawo omuyimbi naye ogamba no special advisor okay tukutumiddeko nnyo full figure ate amba gundi bapista tubakujjukiza nti ekizigo kyo kinone bwe kiri maama yo weri tukutumiddeko nnyo akanakunyirirwa mu byebizigo naye nga package yafajja kuba ginona full figure pista tukulimu bakuwadde full package for free jangu munange tukuwerukamize tunyirize skin yo eberenge timagana bwetu awo ambassador tukubuzako Sasha Brighton how are you natera ntolema kubuzako mwe n'abatabira mu bitundu ebyenjawulo
netwalema kubuuzaako ababayita ku mutimbagano gwa social media nze nabagamba buli gye mukoma okwogera ennyo fenga twekolera waliwo banise Don Naza okay kyali waffe tukutumiddeko nnyo nnyini ddala naye nteekako Liki Eriki weebereremu gwe oli eyo yagala ffe kutwogeza ssebo bamale batukwate mu bulago naye ate bannange ensonga zonna ffe wano tuba tuzze kukola ebitukwatako ate bitukwatako ate temugenda tukakakuba kampeyini ffe tubagambye wano okubirawo kampeyini kusasulira wano waliwo abalonzi ffe tubajukiza waliwo n'abalonzi naye temujja tukaka ffe bakubira kampeyini abantu bammwe ku mpaka okwe ate Yamaha West akayimba nina omusheshe abantu b'embalala kabatuulemu mu Senero Catherine bambi webale nnyo evening zone in the house gwasinga mu kintu kino Musenere Catherine Masabu Pam nawe tukulabyeko ne tulako Sara Shaka Icon Erikiriki style chali wange kukonera munyo webale kuberako Samari Babra Yamaha West Agnes Mwebe Samari Babra Muji Asha Wizi nawe tukulabyeko nnyo ndala maje manji nnyo tugamba ko sindiko bwaka Haji Namuganza Hadija Namuganza nawe tukulabye Kagame Tosmi byabulijo by fresh after tujja kwatuka kwa Beatrice naba wanduka nawe tukulabyeko nnyo ndala messages nyingi Jennifer Zinda nawe tukulabyeko Don Adams Fuluje Liala Gambia live in Kuwait drop me Ninda by Shiba thanks for the show kaimba kashiba kai say woda Don Adams Don Adams Zolo Agame presenters of TV sija kuyomba ko kamsindikira amajega fe owalabkena go team pista 2 serebu ang pista 2 oyo mulabagane na efe tujja kwogera naye bafafagane ababange baba luwanyi batalo oh my god kunjagala ku mutima Mariam kubuzizako Letitia nawe kubuzizako banji nnyo Rayati Olivia bana yemwe namuli banji mikwano jange Bob mwe namba gale bitasanka pista 2 amajego kutaka Empire mbagalira dala Patrick walai agambe pista 2 tubuye ko ku Avon afumbirwe na yetu swala gwe wafumbirwe Jesus Christ on Auden bicycle gwe lwaki tosoka yo kalabe fapo front wama tukulabe ko atuhaire ana agama hello pista thanks for the show agama mkwano kind drop me munachalo by banna tujja kwatuka kuwerezawo mpola sakata na tuweleza ka video ke waneno anangambia peace pray for me waya by baby akulubigi size I send to my man called King Bashi munzikiza Bade mani okay Rino Icon Nation agam kind of toast me or more you by the icon thanks I'm Chondi okay nawe tukulabyeko Papa Frint agam please pray for me indi bwange by Fikfa make obimba twabukubye dda even 12 ku sawemu atekamu ensimbi bamise jarubala kabana feba agambya Josh no my peace but thank you so much guys for watching budana ngamba please fetwe yagala hello please pray for me comes to my mama goes to mom okay kati kipatu ko wala aiche chikubise simu yange wabula banange today bana emuli busy nnyo febwetu tyo kwenye mati ndi agambe Heidi ya thanks for the show drop me kambi kwase by Lydia Press amukwini emati ndi tuyanziza webale kubera smart pista 2 ne yanziza mukwano olabudana gamba pista 2 webale kuwereza mukwano bannange nze munkolero olunaku nze Shanita tuyanziza Precious angambye pista 2 nkutumidde amazina ago ne yanziza Prosi she's my ogi from St Mary's Walieri Kamengo angambye pista 2 batubideko nnyo mungubire yakalimba karumi namakula ekyama banange bamai ogis and obis batumideko mwe nabagala nnyo ke pista 2 ekizigo nga kinkubye wetu mujje kizigo kisangwa na jana ko mitebe road ya pista 2 creams byoka byebizige byomulembe okay atebe no for bajol baraka baba sangwa nansana ku Wilson Mall ku mastowa wait yo omusajja akuba kamo otambula mailo ntono omukazi nga wetaga kubeera nabidomola gwenda komba naffe abajol baraka basangwa nansana ku Wilson Mall wansi mu basement ogenda ba ate otambula nako lwalero Farida yaiseko mu kamera za fije zibade stamina nesanga mwala wa Geoffrey Rutaya Aida Muggo omwala ono yatandise okuvanyuma lwero ku down okisa obubi abayimbi munanga atandise okusala endibota asala bulega tangososula mu bulega alesa amanyi mu kibuga awo tumusanze munange mukajja omwala ono gubayita Aida Muggo kuverire munamu nga waba Geoffrey Rutaya asala obulega bw'abasajja n'obw'abakazi asala buli kimu abantu abanfollowing ku social media bagoberera ebintu nze ebiseera ebisinga byenteekayo cause bokkirizanga munsi muno nti olina abantu bo inspiring Aida Muggo abayimbi bange
bannange bana ba Uganda njagala kino nkibakubirize nalabya muganda wange Daudi Mugema video gye wakoze era ne trending ddala na kino nkibawulira ndi down to earth okuba ku mavivi gange okuba ntimba buulira biyu tobeera kintu kyotali kati nze bwongamba te omwana Aida Mugali munga ate content yagenda kubateeka wembejeze azitunde azinyumire mutu watubuzeeko sigenda kola bwakadama togenda kola bwakadama tukusaba oli mu Uganda owoza simanya biki tugende mu maaso gamba tugende mu Aida Mugali baliko nyabo kale nyabinaje baliko lwaki oli wano ate ndi wano kuba ndi ku mulimu nsanze ku mulimu nga bw'okulaba tuli mukwetetenkanya wadde covid gyali tulina okupambana tetulina kupambana tebikusula tubadde tukumanyi muwono omuntu omuyimbi atasaanidde kubeera eno mu lujjudde ate nti olaba bwe buzibu obukuumye abantu abayimbi nga baavu sizirina sijja kugamba nti nzirina sizirina but kitukumbidde mu mbeera eyo butayiiya na buteeyongerako nti nze bwe mba njagala okweyongerako nenkola akantu kange bwe kati nemmanya nti kano kagenda kumpaayo 10 n'eri bwe nzigyayo 10 kibeera kibeera fine kati bwe ngattiriza nosanga nga nkoze akantu kange nga kano mba sirina gwe nzibye wajjawo ekyo kirowoozo kigamba kukola bizinesi ebiyonka ng'omuntu ndowooza alowooza omuntu yenna ategeera omuntu yenna omukulu alina obaayo n'obuntuntu obukugattako waliwo abawala ababeera mu kuyimba nga talinayo saidi soosi gyasobola okugyamu akasente lwa bamugobye mu bandi yonna avaayo nga talina kyalina oba wa advice n'ekyo kituufu advice gyembawa nti neoba ofuna akasente katini neoba ofuna omutwalo gumu wonna woba okola wakiyiterekako 5 kozeseeko 5 oyiye ogattirize ofune byogattiriza twakulaba ku show abantu kyebali right zinakukolera oba lwaki bali tebansuubira sisaaniddeeyo ekiri ekivu bali balowooza baddedekulu baboguwaini bagenda okubeerayo munaye naffe twaliyo Walwa Geoffrey Rutanda New Eagles oluvannyuma lw'okugalo yasadde kukola kadaala kaako Aida Mugo tukubuuzizaako nnyo ddala tebe tubadde tuzunga Farida agudde ku mwana muwala Sumi Crazy munange Sumi Crazy ono Nashiwanda yamufunyisa ddolo tusanze babuusa mwana Nashiwanda yagenza ku Nashiwanda nga tamukwasaganya ngabukwasaganya ngazaala mu Suzi Crazy omwana tubagudde ku kamera babuusa mwana olunaku lweggulo bazadde okulaga nti mukweka private life zammwe naye kamera zaffe era Farida amuguddeko nga gundi Nina Rose Nina Rose baki mumusiba ku olubuto wano mwatupika Cindy baby yalina olubuto Nina Rose mulu naye lockdown abayimbi wano badde balina okuzaalira kati Nashiwanda yakwasaganyiza ono omwana mpaka mu byenda era oluvannyuma n'alyoka mba ekkene munnange bali mu kulera mwana Nashiwanda ddeno baddeno munnange Nashiwanda ng'alikodingira mu nebyeno batuwegwe wamma agenda kubba engoma yoga olaba omukyala bwafaanana nolema buli lwasaka onnanga amufaananasikina wamwe mufaanana omufaanana omanyi mugenga kyabadde takimanyi ekintu ekyo nga kyattabu nnyo banange mukikoze mutya okubanga mukimakinga together nemusalawo nemufuna nemudeciding okubanga mufuna ne baby enteekateeka za Mukama Katonda tusobola zimanya naye nga Katonda buli kimu kyali mu pulaani yali amanaginga byonna yali managinga ye manager ono mukyala wange myaka 7 tugenda mu myaka 8 na mukyala wange mumaze emyaka emeka tugenda mu myaka 8
musanvu mwava mu kumanaginga ne mudda mu kumanaginga ne mwemanaginga naye tulabye abantu bangi nnyo naddala opposite sex omukyala n'omwami nga naddala bali mu music industry ne basalawo kugenda mu bagiyita batya direction Wanda bunage ne wana mwalo yo semi crazy tubagaliza obufumbo obuno mwebale kuzaala zadde onako lwalero njagala twala mwebale kweyagala bachali bafa bajibaddeko Eriki mune tukubuzizako nnyo ndala ne kuba katene Eriki style nawe tukubuzizako nnyo ndala nakola mwebale kuva gitwatandikide ate up to wano wetutuse ku camera Gloria Angel ate ne Shafiki na tubuzako Mami Gracie nawe tukubuzizako nnyo ndala manya bagabadde Avon ate ngendo kwasibula mbajukiza nti empeta kusanga nti 15 wabula lunaku lwancha si impeta nawe penny ready banange munone ready penny ready penny munonya minimo ready penny retina ready penny anointing oil na kusomezinga lumu kati onako olweta tunona ready penny then nega tetebera binakubasubira kusisinkana tata n'omwana so mujje bannange tubako wodde mwena mugwere woneno ekawala kukyati y'omusumba igagasi ne abizayo owekawala ate nga Jengo Andrew omwana ku kituuti naye ajja kuba yegatiddwako wamunammwe ng'akwasaganya ready pen kwogase amafuta ag'omukisa ennaku z'omwezi nga lumu November kitegeeza the coming month tulina waata amafuta n'omusumba Jengo Andrew abizayo amanya nga bulijjo P3 ambassador w'Abanyarwanda omugagga omuto ku kitimba asigaddeyo P3 as P3 on my Facebook page official natera takumira pera tusaba batukumira tugenda munagini bye bye